Kigambo ekiruma. Gavumenti yaffe yeddako NUP. Naye mbalayirira Mungu eyantonda. Gavumenti yaffe NUP bw'enaabanga ekutte. Bwe tunaatuuka nga twagala kasooli, eyalima kasooli, gavumenti NUP gwegenda okunoonya bw'eneeba eyagala emmere y'abasirikale, oba ab'amagye, oba abapoliisi. Tegenda kunoonya NUP eyagiwagira ennyo nga talina kasooli. Egenda kunoonya alina kasooli. Ne bw'anaabanga NRM nga naye yalina ki? Kasooli. Gavumenti NUP tegenda kuwa mwana wo bwa minisita nga toli mu abo abeeteeseteese okukola omulimu gwaki? Ogwo. Mukyo kye ŋŋamba ki? Buli omu ayagala obuvunaanyizibwa oba obukulembeze ng'ekibiina kyaffe kisaale mu kubukuwa. Baako enkulaakulana gye weeteekako ng'omuntu mu ntandikwa. Baako emirobooli n'ebizibu by'otumalira nga tomaze tukoowoola nga bannakibiina. Baako ebibuuzo by'otuddiramu ng'oli eyo nga tomaze kutukoowoola nga bannakibiina. Lekeraawo okuseeteeza munnakibiina munno olw'akasonga akatonotono gamba ng'okweyagaliza ebifo. Ky'olikolera kiriddamu n'okifunamu omuganyulo. Mbeegayiridde. Manya ab'NRM tebaagala kuwulira nti yeffe abaddako naye ge mazima. Waliwo n'abamu boogera eyo. Kati gwe tukulabyemu osaana obwalidda bw'opposition, gw'osaana obwakubeera chief whip w'ekibiina ky'NUP, gw'osaana nga lwaki tubibeera. Ffe tetusobola kuba baminisita nabo prime minister. Tukolerera kubeera b'opposition. Tukolerera kukwata buyinza tukyuse embeera y'omunnansi. Naye tugenda kwesigama ku bavubuka. Na bwekiti abavubuka tetugenda balekerera naye lwakuba nammwe abavubuka. Abafuzi ababi batulemeddeko. Naye nga nammwe mukitegeera nti enkyukakyuka erina okujja. Tetusobola kuba n'omu bw'ati n'atutuusa ku kwesiima. Olaba n'abaana ba Isirayiri era nabo Musa si ye yabatuusa mu nsi y'okwesiima. Musa yagenda n'asikirwa eyabaggusa okubasaza omugga gwa Jorodani. Bannange ne bwe muba mu ab'NRM mukimanyi kye mbagamba. Oyo abafuga yalema. Mwe mwaba mutya okuba n'omukulembeze atasobola basongera ku oyo ayinza okudda mu bigere bye ng'avuddewo. Ne mutabani we wuuyo afuuse kasobesi. Kati akwata abantu n'abatulugunya. N'okwewaana ne yeewaana. Kati mwab'NRM abali wano ekyo mukyenyumirizaamu nnyo. Mulabanga kya nsonga nnyo. Mulabanga ebiseera by'omu maaso birongoofu nnyo gye muli. Nze sirowooza nti omukulembeze asobola okwewaana n'agamba nti kaakati ndi bulungi nnyo nga tosobola na kutusongera ku baani abasobola okudda mu bigere ebyo. Wadde bw'alyebaka n'atazuukuka. Mwagala ensi yaffe efuuke muyonga nga Libiya, mwaba mutya mmwe. Mumugambeko kuba yalemye okukiraba atamidde obuyinza. Mumugambe, mumusindiikirize. Abakulembeze abalungi bakulemberamu ne bamala ne bagenda. Kale kanjogere ng'omuntu ategeera mu ngeri ey'ekiyabayaba. Singa muwa Nalukoola obukulembeze ng'ayagala nnyo ebyenjigiriza, leka atukolere ku byenjigiriza waakiri emyaka 10 agende. Tufune omulala ayagala obujjanjabi. Atuterereze amalwaliro n'omusaala gw'abasomesa emyaka 10 agende. Tufune ayagala ebyentambula. Atuterereze ku nguudo z'eggaali y'omukka, eby'ennyonyi. Enguudo zino zimwasanjala waakiri emyaka 10 agende. Kale kandowoozeemu kano. Ensi yaffe. Tusabire nnyo ensi yaffe ate nga bwe tutaddemu amaanyi mu kuwakanya ebikolobero ebyabo abatutuddeko ne batutubbalako. Muyigirize abaana bammwe bakyawe effuga bbi. Mubagambe ne bamuba temusobola kwogera mu lwatu nga nze. Mubagambe nga muli ekyeggulo. Bwe munaasirika ensi yaffe eggwaawo. Ekiriwo tekisanyusa ne bw'oba oliwo NRM.
effugaddi nti abantu baffe bakwatibwa ne batwalibweyo mu basement ne babatulugunya. Omuntu bwe batutte nga mulamu nadda nga ajjudde enkwagulo. Kyannaku nnyo. Temusirika. Yagamba Martin Luther King Jr. nti okufa kw'omuntu kutandika mu kiseera ekyo waasalawo okusirika ng'ebintu by'ensonga bigenda mu maaso. Mwe musirise ng'ensi yaffe eriibwa namujinga. Yagamba Martin Luther King Jr. nti tetulijjukira amaloboozi g'abalabe baffe naye akasiriikirize k'aminywanyi gyaffe. Mu kiseera kino nga bannammwe babonaabona nga mmwe musirise, mugambe ku baana bammwe, mugambe abantu baffe nti bwe mugenda okulonda temulonda General Museveni munnamagye. Emyaka 4 akyayagala. Myaka 4 olowooza ki kyakyakwongerako wattu? Eriyo rise and rise. Mukyayagala emyaka emirala nga bakyatutulugunya. Mukyayagala emyaka emirala emingi egy'enguudo ezijjudde aganya. Mukyayagala emyaka emirala egy'amalwaliro agataliimu ddagala. Mukyayagala emyaka emirala emingi omuli abasomesa abatalina musaala, omuli amasomero agatalina nnoni. Obudde butuuse. Ntandikira ku mmwe abasoma mmwe. Mugende mukole ebyetaagisa. Temulaba okubonaabona kwe muyiseemu. Mwe mulowooza eno y'embeera gye tulina okusulamu mu ggeto nga bwe mugiraba. Temunnalaba ku mawanga gasitudde bantu baabwe nga babazimbidde amayumba amalungi, ng'amalwaliro waliyo eddagala. Tukyuke tukole ebituufu. Pulezidenti Kyagulanyi aleese abantu ab'amaanyi. Mu bo mulimu nze n'abalala baabano wano. Tufunye kujaguzibwa mu budde obwo. Obudde bugenda kutuuka tujaguzibwe. Buli mwana w'omuntu mu ndaba eyange mulabange emmunyeenye. Emmunyeenye teyaka buli kaseera. Naawe bw'otunulayo ku ggulu kati tulaba eyaka. N'omwana wo bw'omuzaala bw'atyo bw'afaanana. Olumu olaba owa neiba ng'ayase okusooka owuwo. Olwo ne mwennyamira owuwo n'oyagala omuzaala okukotwalemu owa neiba. Kyokka ng'ate n'owuwo ajja kutuuka ayake. Ate olumu ayake nnyo n'okusinga owa neiba. Ebiro n'ebiseera. Mukama wange nsaba nzikirizibwe ensimbe abantu bano olw'omulimu amatendo gwe baakola ne batakoma kuwagira Naluboola.